baramu toddamu okozesa ekigambo corruption gy'otambulira. Buno bubbi. Mugenda kwawukana lwekyo. Bubbi, obubbi bakondo. Thieves, thugs, criminals, looters. Bali ku mugano, bali mu kuyo. Bubbi. Walabagana agabiga parliament. Chris Obola and group. Betwayogerangako wano 3 years ago. Obubbi, obuli unchecked. Ate ababbi abasiru. You get it? Ekirala, kiraka wa parliament ye mumukwata ddi. Kiraka parliament ye permanent secretary. Ye PS. Tewali sente esasulwa. Nga kiraka parliament agitaddeko mukono. Adolf Mwesigye ye mumukwata ddi. Tewali sente yonna yasasulwa yabba ba Chris Obole. Nga Tumwesigye tagisayininze. Ye mumukwata ddi. Abanoonyereza. Magambo okwata ddi. Tumwesigye. Mwesigye oba Mwesigye oba Tumwesigye yonna bye bimu. Mukyalo ono IGG omupya okwata ddi Adolf Mwesigye. He's the accounting officer. Every penny that was stolen from parliament, he sanctioned it. Yes. General Isoke, anti-corruption, okwata ddi ganaga bigona. So tewali nsimbi efuluma. Teri nsimbi ya parliament yo nefuluma. Taji sanctioninze. Ekirala, I know it from a reliable credible source. Anita Tabanga ko yekka basharinganga 40-60. Akitegedde kubira mukame ngaleza amanyi. Nze sikitegedde. Anita Tabanga ko yekka basharinganga 40-60. Ntwala nkaga gwe twala. Yes. Omulala yabba 40 yakwatibwa ddi. Omulala yabba 40%. Yatekebwa ddi under house arrest. Tabanga yekka. Talyanga yekka. Bulike yalyako 40-60. Nawe lyaka. Katibuzo wana lwaki tatekebwa under house arrest. Achayina atambula n'ebitibwa bye byonna. Baramu eno si corruption. Bano babbi. Bano balutinzi. General Museveni and General MK muzimbe special prison yababbi ekalangala kubizinga. Ngabe bazimba Robben Island gye basibira Mandela South Africa. Buli mubbi akwatibwa nga best center z'omu omusero tatwalibwa Luzira, tatwalibwa Kitalya oba Kigo. Atwalibwe Kazinga nga ketwaloloddwa Gonya. It will send a clear message. Tibokwata ku sente z'omu omusoro, there is a price to pay. Ate nizo mulamuzana wa Chris Obole bail. Ati abanonyereza akati. Nawulidde Tumbavu nga agamba mbasaba bail. Anti bagala bail. No. Kakati Seba jana MK kino kyobole bakiwa bail kikwato kize mu basement. Why not? Tuli banyivu nnyo. Omanyi omusolo gwempo mwaka. Kungo omanyi omusolo gwempo mwaka. Then shut up. How much do you pay? I think last time I paid nga 3.6 billion. 3.6 billion. Yes. Mumusolo. Abala nebalya. Chris Obole nazimba mu nyumba. Buli mukazi we yamuzimbira nyumba ngeje muwadde mulaba ku social media. Tambule nene bwe. Enyumba ya za Chris Obole zazimbira mu abakazi ebera Lifalo Hospital. That huge amount of money. Yes. Wow. And you think we are happy? Bara mutoddamu n'okozesa kigambo corruption. Buno bubbi. Kati bana babbi ba Entebbe Kampala Mpigi. Ne bajja ku 600 billion ne bagenda ku 1.3 trillion. Is that corruption? Really? Thuggery, theft, looting. Gwe kungu. We are tired. General MK buli muntu gwe bakwata koti ne muta nga yetaba mukuba sente z'omu omusolo muteke mu basement. Babateke. Kiberenga kiunyanga zizze okuba sente z'omu omusolo. Ndi mukambwe nnyo. Do you know what we go through? Everything is dead in this country. Buli kimu kifu. Masanyalaze gali ko engulo ziri mpase buli kimu. Atenga kinuma sente government eziwereza. N'omukozi wa government oli kawo. Oli district veterinary office. Boba toli willing kola resign and go. Emini bajiwa abantu abaki abalala. Buli kimu kiri nagalale. Nobody is supervising. You get it? Nababinga banyakula. Nalabyo minister owebyengudo nga ayogera ku olugula kati something should be done in the meeting. Yes. Kino kiddamu General MK. Buli muntu ayatabye mukuba sente z'omu omusolo. Koti ye nabwe muwa bail. Kwate engala byaye mbizere gitwale mu basement. Omanyi bana Uganda, omanyi sente government zeta buli mwaka.
nga zirimenti okukyusa obulamu bw'abantu. Gavumenti sente zitaba banzibe abatonotono bazimba bubbi bone bazimbira abakyala amaka sinagoka amayumba apartments yazimba emukono ni atazimanyi obole mu myaka ena wajja wa sente ezo in just 4 years 4 years abeti kama yogera ku lifestyle 4 years yogera ku lifestyle buli mukazi we yamuzimbira amakanga go mwana bye bukedeya mukyalo funga yiga gasia wafuge watu hao basi bemboga sente government zita ne supervision bwoba omanye no nga waliwo bubbi bwonna obukolebwa mu district mu reporting bala byatanza tujja kubala but mwami Gashumba ebintu esimu kola mu amanjo ebintu benyi byoyogeddeko ababbi bamanyiddwa yokwataka abamu noleka aba yes so what do you omuntu ya sanctioning a sente boboleze babba lwaki takwatibwa buli sente yonna ya parliament tefuluma nga permanent secretary wa parliament tagisayininze ani permanent secretary ye clerk of parliament nezita kwa account zaabwe ngezo ne tujogeddwa mu nsi muno ne mugamba bagashumba bebe yagalidde mu gwanga muno beba bye gwanga mwana bako munyalwanda kwabo ku list y'ababbi mwana bako munyankole ku list y'ababbi abo these are facts bagabana ziri ate badde bagenda kubagina emyaka 5 bayitewo tuola bali bagenda mu World Cup ya bangamba ekibacha boating abachiva kasoma kulembeze bwakyuse can you imagine nga buli omu yawadde million 10 bagenda mu World Cup kulaba mu benchmarking what now can you imagine senzo mu omusolo zifa toge teri afayo oyo bole yali munaku nga nabana kuba muwebuzaako atako ke katono tusumulula saba jana muke nkwegayiride buli muntu yetabye mukuba sente z'omusolo bwakwatibwa nawe bwabbayiri yole mbize yo teka mu basement sente wezi yes government ezitane zibwa ziyamba abantu nezibwa ziyambe gwanga okola ku ngudo okola ku malwaliro masomero ulira abatono ne bazirya government esobola kulirizinga let's say 50 billion nga zigenda kukola kubolito ne basoka bazifixinga ku account zizale emyaka 2-3 50 billion bozi fixing omasene zikola njalo multiplying 18% times 50 billion mu myaka 2 ekubone itakolwa labe kubolya gaba mulabe kuva ebunga olaba Cape wao lino ligenda ku Keke beach lino ligenda speak zoti munyonyo abo bakoledde omyaka emeka bangaliyonda obutiyo busatu bubiri balo buna oli abakona yes uli woyitawo sanga akatiyo n'omusajja omu oba babiri ensimbi bwe zigenda okumanya obubbi mwami Gashumba bugenze wala byadde nalabye nga baga nti president nga yemulugunya ensimbi Uganda ziyayera okusasula ku bbanja baziba ebbanja libanjibwa Uganda oli yaziteka ku personal account ye eyo corruption actually I'm writing to the president mugembe Mr President sir ekigambo kyo nawe corruption kiveeko and this is not corruption enguzi gimanyi enguzi ya traffic asanze moloka yote na road license ne bamwaye mitwale 2 eyo enguzi tebacha tena kutya tewali abagamba wala minister gwembadde nyugane nangamba mbaine njogera mbwani atabie wala bibalo omunsi bwe yayise mu Dwali Referral Hospital nachogera wano he was shocked nachogera wano nti abantu wasula ku floor you said it ne bagamba Gashumba alimba kati minister wa health yakoze surprise visit National Referral Hospital Mulago sorry Mbarara kyesanze eri kyewunyisa leta kirabanga ko he was shocked omulwadde namala ennaku 6 bayino mukola ko CT scan olokuba tayina sente tibagikola but I think there's a problem muyambe government eno namwe bayambi sente zibwa zamwe sirimenti kola malwaliro masomero eno si pretense y'abakungu ba government kubanga bino byenyini bali omunsi wekitibwa gwenjagala ennyo minister wabyogera ddaggo wano ku IC Cancer Institute Uganda Cancer Institute baatwala obuvunanyizibwa okugenda okulaba kubanga tebikyuka I was there last week the same situation twina champlifying why are they acting like it is twina champlifying bwe kyetagisa tugenda kunga eggwanga likalakasi waliwo munene omugwe nayogedde naye nangamba nti balina kkubo lye bali bainvestigating contractor n'abagamba mugambe benaddiza enjawulo bampe sente maliza oluguudo benawa enjawulo you get it everything is substandard in this country tusirike ate kinnuma nti sente government ezikola ki ezita obuzibu ani alondola agabbi galinze bulinzi grabbinga buli financial year tewawulirako president nga agamba nti bali batadde 20% enjawulo mu official national budget
nekati ekyo president wesakiziganya naye kwe kusonyiwa ababaka baali batikaddemu byebyanyiza wangajja naga nakubbirako nga bansaba tukola ekyo lwaki Nandutu yekka ali Luzira ku mabaati ye yagabba yekka abagabba about 20 minutes baali lwaki abali abalala so byebyo aveeyo tuli mu kwekalakaasiza sente zaamwe wa musolo situina corruption tuina babbi agabbi agawedde emirimu gundi Mwami Balaam ne Honorable Namere they were shocked babadde mbaale kiki ekyabashokinze beewunyiza kye balabye kankubulye ku miku ebyo bageze mu masomero aga government nga headmaster ne ba DEO beko baana ne bawa government omuwendo gw'abayizi abataliyo era nga government ebadde ng'esindika sente headmaster ne DEO ne bagabana sente in not just one school but a number of them Katero Nebadia ekyo yakizu just in a visit of school mu district yaji kati kimu Uganda yonechala no on plead ne bagenda ku malwaliro health center force nga basawo tebaliyo nga waliyo abastaff babiri asooka ye gateman owokubiri junior staff lab technician no minister Dr. Chris Bariomonsi a certified medical doctor yagenze mu Mbala National Referral Hospital yasanze bayintani babiri nga bwe bali mu ICU nga ba doctor bali menti okubeeramu bali mu governor yeri babuuka bali mu mezo babuuka obona babubbi olimenti kubeera ku mulimu tokola ki kati omuntu bw'afanga mugamba mmwe abasiraamu inna lillahi Allah bwageze fa bakatoliki nti fuba eggulu y'empeera mbwamaze emirimu gye nonsense simaze emirimu gyange safunye basawo bataasabulamu bwange Akitegedde my brother line gwanga nakugamba litago kubako bombwe pu abantu bonna bali above 40 years katonda tondedda today factory reset setting mu peer systems na hivi nabyo ndalo akibiringa ebi government yabadde yachadde no president yawa abantu emirembe mingi nekifuka emirembe ekirala tulowooza nti president yalina okujja mu district alondole buli kintu fa abakulembeze kati olidde kateera eyo that cartel tesobola ku exposing abubbi kubanga they are the beneficiaries kati kiri mu parliament singa abadde bafuga parliament ekisanje kiwedde be balimu wali bitegedde ate bali bidde ddala embale Mwami Balaam yatulaze oba bulambuli ingine yakole kubo nayiwe bitakataka nalo nagati ayimara sente nalya nameketa n'abasaba kazi mukaaga yegwanga lyemu situgenda bikiriza gino emyaka 5 kungu ze sina portfolio yonna mu government eno but I can assure you najoyininze luno olutalo. Some people are complaining against Balaam and Namere. But yeah, nti method je bakozesa method yabadde to expose the corrupt je bagenda nti kikyama bani aba bani mbirabe yo kumitimbaga era na Mwami Balaam ya respond bani abo nacho chimatalingania yogedde kale sebo Balaam buli gwokwata muguli ice cream omuwede private jet emutambuze tubali warding omuntu akwatibwa nga abye sente zomi wa musolo I know kube we must expose that thug okiwulira wali wano ekibine kankubuli ng'oyagala sente zomi wa musolo zirekebwa okubbibwa mu kifuule nti kive okubba ensembe kive ng'okwebaka ne sister wo olinga akitya kive ng'okwebaka ne muwala wo okubba sente z'omusolo kive ng'okukola robale kungu no scanning ennyumba eziriraanye wano emmotoka eziriwo emmundu eziri mu ntinda wano ozitika ku sino tracker lwaki abantu banka amekezi mu area muno there are over 10 banks lwaki ogenda n'okola robale you know the price to pay bebatakutira mu banka bakutofuluma there must be a price ti omuntu bwabba sente z'omiwa omusolo there's a price to pay but as long as abantu babba sente z'omiwa omusolo ne muba celebratinga muba mujaminatinga nsiga eri Balaam enkola yonna gye mukozesa oku exposing agabbi tuba supportinga bagere mass waliwo ekitongole bakita the Uganda Institution of Professional Engineers on the arbitrary arrests of engineering professionals. Gasia sirika twamala ebbanga ddene nga twogera wano Mwami Gashumba nti wakiri ku highways zino after every few meters waberewo ambulance because after tulina ekizibu kye tumanyi obulungi ekyamakuba okubeera amafunda meaning we expect accidents to be many and so waberewo ebimotoka okumpi ebisobola okuddukirira abantu singa babeera wakabenyi but nobody listened
nalabye abaana abato ab'essomero nga balaajana naye nga tewali budduukirize bwonna buli professional busobola kukolebwa. Kaakati Nalongo bw'afuluma loogi ng'akuba enduulu embeerera toyingira loogi eyo. Oba minisita wa health yakyalidde eddwaliro ly'Embalala nga talaze n'asanga only interns. Interns mwe abatuulira ku Radio 4 ne Radio 7 ne Radio 8. Interns babeera baana abavudde e Makerere University oba university endala esomesa abasawo abali mu kwegezaamu abajja okuyigira ku basawo bali ku balwadde. Bano ba interns babeera baana ba university abakyasoma bayigira ku ba seniors. Owulidde? Minister wa health Dr. Chris Baryomonsi yayise Embalala muri Faro Hospital yagudde bugwi yasanze baana aba university nga be bali mu ICU intensive care unit ye department mu ddwaliro erabirira abantu abali mu mbeera etiisa abaliko kikuba mukono naye nga abali mu kulabirira abaliko kikuba mukono bayizi badokita abayina okubeerawo bayigiriza abayizi nti kino ekyuma bakikola bwe bakino bakikola bwe kiti nga bali mu mezo bali mu gavana z'Embalala babinuka masejje. Kakati oba Mbalala National Referral Hospital abasawo tebaliyo olwate ku makubo ekibuzo kyova okumbuuza. Ekirala video eyo nsonyiwa n'akagira baba abantu bagimpeza nadde sifangayo giggulawo. Video CCTV camera ekulagira ddala nti omusirikale oba wa poliisi oba waki yazze mu kkubo n'ayimiriza moloka eziva ekatosi ne ziva mukono. Driver wa bus yazze buzi oyo driver wa bus yaliwa oneetaga basement okitegedde negligence of duty evuddeko n'abantu okukola kyokufa. Mumutambuddeko ennyo amawanga malaga kola gatya. Okay, yes waliwo wabaddewo obulagajja bwa driver wa bus but tewali ngeri yonna esobola oba kuteekebwa mu makubo gano basi weba eyita ne wabeerawo ng'oggyeko just notification ya police nga wabeerawo alert ekolebwa. I don't know kati bakole batya. Omusajja yazze mu kkubo n'ayimiriza nawano gwe bamukuwano wano batuyimiriza ne bawuba ekiwero ekya red ne muyimirira kitegeeza train ekola ki ejja. Ne masomero agamu bambi bu nursery schools bu primary wabeerayo omusajja awuba ekiwero bwati abalaga nti muyimirira abaana basale kkubo. Oli wambwa najja n'abayitamu kwata embuga musibe yaduse tasobola kudduka. Government tenza kubanga ekwagala n'ogibulwa. Government oba yajja omusirikale wa prisons eyakuba banna amasasi ne mujja mu bibira by'e Congo ere mwakyali wano kizeeyo omuntu bw'akola effujjo abonerezeddwa. Kyova olaba omulamuzi bw'aba akusentensinga agamba nkusibye emyaka 3 n'abalala balabireko. Ekyokulabeka eri abalala wano tewali ssala zinza tereza wano kakati mukono gwa kyuma mukambwe abaana baasi bagudde balaajana tewali ambulance kayinza bayamba. Ambulance ne bwebeerawo oyinza kisangamu nga temuli mafuta obanga kidriver kikyebase kubanga mateeka ambulance ebeeramu amafuta ebeeramu ba paramedics ebeeramu abasawo bali ku alert ne driver nga aliki ne kwa example national referral abayizi be balwaninga eddwaliro abalala bonna abakugu ba senior tebalina we bali this country. Kati ndabi wano mu government releases 23 trillion for the first quarter. Trillion yemu ebeeramu billion 10. Quarter ziba sapsiba kiri bagenda kumeketa bagenda kuzirya. Nze nabagamba buli bwe mulaba ekizimbe ekiyimuka nga temumanyi nnyini kyo abeera mukozi wa government nga yeekwese. Quarter yeah there is a quarter but using about around that money ati teziba quarter 3 yeah mu financial year ziba nya omwaka otema miliyoni ena yeze sapesa zino bobole zibadde babba n'abalala bobole bangi mu ggwanga muno bobole zate sirabanga basiru babbinga bobole by the way babbi basiru ati babise basiru ndi abba na president yatugamba abaganda balina olugero ali akatali kabbe ali asuula amagumba mu compound kubanga enkoko yange sabye enzibe n'enkoko bwe wabye enzibe
ekisooka bw'ogikongolo olina okumakinga sure nti ebyoya byayo byonna tewali trace yabyo n'ekirala olina okumakinga sure teri amanya nti kuba walidde enkoko kuba ku kyalo bamanyi tolina nkoko naye n'ozimbira abakazi 3 buli omu n'omuzimbira ennyumba eringa eddwaliro mukyala ate ne Bukeedeya enyumba ne Kadaga must be the happiest woman eyina ne health center 4 zesinga ene yaffe y'engoma ngoma health center 4 ndoze eri a quarter of half of what I saw. Kadaga must be the happiest woman. Omu ku bakazi b'Obole Kadaga yamuweerera. Kadaga ng'akyali speaker n'amuleeta mu parliament for internship Obole n'amukwana. Muwala n'atabuka olwa ssente neerabya ne Kadaga. Obole n'amwanjula naye n'amuzimbira ennyumba e Busoga bazadde b'omukyalo oyo. Naye nyumba mukyalo bazimbayo sebo wall fence. Mukyalo tujogeddwa bannange kino si kiraba. Mukyalo batekayo ne wall fence. Mukyalo e Busoga wall fence bikomera. Bine bikomera bemulabe mu Nnyonyo Naggulu bana bayayi babizimbira bannazaala baabwe mu byalo. Aberemi yakale. Abamu bagenda kuddukira ku migongo gy'embuzi. Omugenzi Tamale emirundi yangamba nti waluna kuyita lwayiribya. There will be yiribyadde omugenzi Tamale emirundi. Yes. But gino emyaka 5 everyone must join government. Kati tukole ki? You tell us what. Mo joining a government. Chenkola wano ka. Wano tukola in activism. Eranze nyina banene bengendo okusinkana. Batekewo WhatsApp hotlines. Abantu bagenda bawe ifaananyi ebyo. Kino kyagundi. Ekirala abasawo abali menti okulwaninga amalwaliro but district veterinary officers tibakyali ku mirimu. Ebisolo by'abantu ne bifa. Bw'oba owulira tosobola kukola simply resign and go. Liveeko omulala akole. Tine eggwanga si lyammwe. Tine eggwanga lyaffe ffenna. Naye gavumenti nkiddamu. Mulina okuteekawo embeera nti okubba ssente z'omusolo ssente z'omuwi w'omusolo musango gwa naggomola. Nene mukwata omuntu kumande kulokuna ne yeyimirirwa. Ne bamutalako. Narankato okukijjanya abo abamuwaayo. Webale nnyo. Bano betaaga omulamuzi n'agezaako okubawa bail muyolembwa mutwale mu basement. Naye gino omukyalo oyo Wangadi ayina ennaku. Ayina ennaku. I think I can say this on air. Agamba. Beyalonkoma bamusuza teyeebase. Babata President bali ayogera ekyankwazi nagati nagati kati bano bamuliko. Wangadi amulamuzi. Judge. Kirungi she will be a lifetime judge. Mwali mu gwanga. Mwali. Yole kulidde nakita. Beyalonkoma. Bamusuza teyeebase kati batayaya. Tebalina sente nyingi nnyo. Kati bamukolako bamukijjanyiza mpaka nga tasobola kukola. In fact aga yejjusa lwaki yalonkoma ababbi. You can imagine. Ndowooza mwami Gashumba kino kyoyogera kyennyini. We must create embeera esobozesa abantu ba whistleblower okuwa information nga muntu ajja kuba safe. Yes. Kati mbanga nze nalonkoma ababbi. At the end of the day nekisigalamu bwomu. Mukyala Wangadi anja kino njalo kimanyi. Ababbi abo government ene solo obexonerating eddaka ejja bakwata. Omusango gwonna ogwinvolvinga paperwork ne bwe emyaka 10 bakuyoola. Yes. Tekitegeeza nti olw'okuba gavumenti eno kati kyogamba simanyi babba mabaati. Ababba agikaramoja. Nze gavumenti yange yinza okujja nesikwata abo. Ng'ate fayiro bazigala. Ani azigalawo tuzigulawo. Ani yaga nti bazigalawo tuzigulawo. Waliwo kati abantu abalina immunity ku mulembe guno nga tibakwatwako. Ne gavumenti endala ekukwata. Bulungi nnyo. Mwanga Kivumbi aliko emmindi. Aliko emmindi. Mologe. Fabacha believing mu our African traditions. Wali emmindi. Muntu akufuira emmindi n'oyingira trailer. Mwanga Kivumbi ebigambo byayogedde. Olina okuba ng'oliko emmindi. Okubyogera. Oba tibamubriefinze ki ekiri ku ground. Teyategeera embeera emyezi mukaaga. Ene example nanja giddamu. Nalongo bwafuluma loogi ngadduka embeera ateyingira loogi. Dr. Kizza Besigye amaze emyaka 2. Musibe. Alaja na kuyimbulwa tafunanga mukisa.
former Lord Mayor Elias Lukwago mu mbeera gyali mwetiisa bamuma bail gwe bakuwadde bail ng'omaze mukomera emyezi 6 ensi ne yeebuuza kisobose kitya Ssemujju Nganda ali mu exile oba temumanyi ali mu exile awulira gwe n'ofuluma n'otandika okuvuma First Family n'okunga n'abantu yibananga First Family yabakola ki gye muvuma. I have disagreements with the President Museveni. There are many things I don't agree with the President Museveni, but I cannot dare insult him or abuse him. Museveni nebo bato mwagala, he's the president of the country. He's the commander in chief. Ate kisinga mukulu, he is a senior citizen. Musajja mukulu. Kati bakuyodde. Abadde bakuwaana. Simanyi. And I know it from a reliable source. Beireyo waliwo abagirobingira, abeegayirira. Kubanga political crimes ezisinga tozisotingira mu kooti. Sorting up political. Yes. Abantu bagende bafukamira president omwana affe musonyi we. Museveni we ayina ekisa ekisonyi wa buli muntu. Tumukunde tyakomye mu cabinet. Aha, ne tumukunde mwagadde yalese yazze n'amaanyi mu ministry. Yabagambye bino musimanya nze ni mu Katolika lwasande sikwata simu mugenda walala. Jeno tumukunde jju. Yatandise. Jeno tumukunde jju. Yabagambye bino. Muba bino mboyino omusirikale yakwatira ensawo. Sagala kubiraba. Bino simanya weekend situkola. Yabagambye oba emirimu temwagala kola mugenda wakya walala. So muwanga kivumbi